Aya basi tutandikidde wano ew'omukulu gwe bayita Alimpalonade. Alimpalonade ennaku ezo waliwo omukulu gwe bayita omukunja. Ebintu bya mukunja bibuzaabuza biringa byalimpa. Mukunja wabadde alina kaabala, mukunja afulumiza akayimba akapya. Bwe yabadde ayogera mukunja ng'agamba nti baamuloga, yategeezezza nti twongere okusabira ku muyimbi gwe bayita Alimpalonade ng'agamba nti munno oyo naye embeera gy'alimu nti bayinza okuba baakimukola era ng'akadde kano yagwa eddalu. Wabula Alimpalonade bwe yawulidde akatambi kano kwe kuvaayo n'atangaaza ensi n'agamba tagwangako ddalu just endongo yekyagaanye naye nga ye waali omukunja. Bannange omukunja ono ndowooza atandikire wano ew'omukunja yadde atugamba Alimpalonade yagwa eddalu. Sure. Wova wano oddayo mu tawuni omunoonyi baakozesa maama Fiina ensobi. Abannayuganda bennyini ne bakomya obulamu bwa Alimpalonade. Bo bennyini ate nga be baamwereetera. Abannayuganda bakuleeta ne bakusitula n'otuuka wano ngo ne baggalawo ne bakuyiwako ettaka eryokya n'oddayo. Kale omukunja yabitegeeza mu wiiki eweddewo yasobola okuba ate ng'akomawo mu mawulire n'atugamba ne bino ebyaliwo bannange bya kati Alimpa atuuka agwa ku kabenje bafulumya sitole nti Alimpa alina enkima mu mmotoka olw'okuba wennyini we baasanga awo emmotoka bwe yagwa enkima yajjaawo zaaliwo tezaaliwo. Enkima yali ya Hassan Ndugga. Hassan kati bo bakikyusa olw'okuba ono Alimpa baali bamanyi afudde oba bonna bafudde bakikyusa mangu bakivuga bagamba enkima yaani Alimpa. Kati Alimpa aleetebwa ku kitanda. Jjukire bagamba nti alina enkima mu matu g'Abannayuganda n'abantu bonna abatasengejja nsonga buli omu akikuteekako nti alayika ye yatisizza ne baki. wabula mukunja akadde kano yawonye bulungi nnyo yageze ne mu studio n'akuba oluyimba bangi ne beebuuza mukunja bye yadde ayogera bituufu oba byonna biri bwe bityo. Kati Alimpalonade okuva yagwa kabenje naye bibadde tebimutambulira bulungi olw'ensonga yakagwa ku bubenje. Yagwa kabenje akaasooka n'amenyeka amagulu. Yali agezaako okuwona ng'alina gy'agenze ku bizinga era n'addamu n'amenyeka. Embeera ebadde teri nnyangu wadde n'akamu omukulu Alimpa, wabula abawagizi babasuubizza nti endongo agikomeddewo era budde bonna mulinde. Ngoyagala mugambe nti I love you, mugambe nti I need you. Yesaya anti kakugwa mu bugwi, this is 2025 gugenda kugwa mu bugwi nga gwokya bokya kayimba ku kayimba anti ndowooza mugawulira amawulire mugalaba neffe ndowooza era naffe mutulaba. Ife tuli balamu tetulinga bali abeeyogerako simanya ate kakati nenkola ntya tebyaffe mubimanyi byali bya accident ne biggwa ne biwona kati tutambula tugenda bakubendonga esitowa ng'obuti. Yoyo nno gwe bayita Alimpalonade. Bingi nnyo ku mutimbagano byali bitandise nti omukulu ono enjaga yamumalawo era nti enjaga gye bayita ice ab'emakindi nga bagamba omukulu ono Alimpalonade yammazeewo. Yavuddeyo n'atangaaza byonna ebiri mu mawulire mukunja byayogera agamba ye tabimanyiiko budde bonna muteeke ku matu. Ku mulundi guno bwendeese alhamdulillah Allah nsaba akiteekemu omukisa sobole obbooka endongo etalimu biwulirewulire ng'ebyo. Amawulire mangi bagoogedde ku Ali bagoogedde ndowooza babulako kimu kwogera Ali alya mirambo naye kyonna kyekiri nze nina ndongo olususu ndowooza fayo olulaba abasajja bagambe mbalage ki balage bondi tulya emmere okitegeera emmere tugirya fayo abasajja bagambe negimu tukolera ddala. Nze nabagamba endongo eno si yakulya mmere kukkuta nti bw'omala okukkuta ng'ogenda wali guba guwedde nno. Bino ebintu bya magic station kuyiiya buyiiya kakati oli waba yayiyiza ekinafu owedde olina kuyiiya kitasanguka. Enze gyenzaala olusuku lwa seminti lusamatooke mawaate enensingi tunuulira nekoma ekyali amazima nabwekanya. Yesaya anti ogwaffe ye mukulu Alimpalonade katumusabire bw'aba akomyewo nefe omukunja yatugambye ne bw'anayogera ebyo byonna. Alimpalonade yagwa eddalu. Sure.
Wova no oddayo mu tawuni omuno